Asani webale nnyo mwana wange, webale kola, ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo. Zituli bulungi, empewo etufuuwako, ebibala mu ebiri. Nange webale kuba mulamu abaana nga bakwesiga. Amina. Amina. Asani tutambudde tetuli myaka kati esatu. Myaka esatu. Yajangasaga tetwamanya nti kiroto kye kinene. Nkulaba osiimye. Nsiimye. Sooka otubuulire. Awantu walungi nnyo. Mulimu n'ebibala. Nsiimye nnyo, nsiimidde ddala. Eyiyo yeeriwa? Eyange yokutte. Yiino. Okuva wano. Mulimu ku bibala? Mulimu ebibala. Mulimu kedo. Yakulya nziremu omusaayi. Okay. Otutte namba ki? Tutte namba 13. Namba 13. Esebo. Eno gy'osiimye? Yensiimye. Kedo takuyitako. Ebintu mbisanze bitya bino? Bulungi nnyo era Mr. Lugonvu yeebale nnyo, yeebalire ddala. Yeebale nnyo kuba musajja muntu mulamu. Butaba na muyaaye. Eno project esoose? Eno yakusatu. Yakusatu? Yakusatu nga Asani agula. Okay. Asani mutegeeze nno. Asani webale nnyo mwana wange, webale kola, ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo. Webale kola mwana wange. Tuli ku lusozi, tuli bulungi, empewo etufuuwako, ebibala mu ebiri. Webale nnyo, ebalire ddala. Tweyanziza nnyo. Mwebale tuweereza. Kushonge zimba